Yes, for ADTV ujimbaniza kadi kanu mwasize mutia muli mutia ngeda kubasaba musubscribing ate munyigene kadi video no jimpeleka like comment section weri abaka muntira mu comment section atisengo ji followinga omwana wa Karoka sita ne fefe busi awezeza omwaka ogusokedde ddala bina maso asonga ate ne teri Bugingo bamutadde mbitu bya Pastor Bugingo ebyokulumbibwa kwa Pastor Bugingo ebyokuba Pastor Bugingo Amasasi bina maso omukazi watu Teddy Bugingo bongedde okubanga bamuteka ku bunkenke bina maso babimutaddemu kwebyo ebyatuuse ku Pastor Bugingo bina maso bagala polisi naye koleki naye emugatte kwabo ba prime suspect bina maso fa ADTV jimwasuze mutia muli mutia bagamba ati happy birthday to the joy of my life. Happy birthday our king, we love you. Karoka sita ageze ku social media platform ye natekayo obubaka obwo omwana we awezezza omwaka mulamba bagamba ati Karoka sita and a rapper Fefe Busi celebrate their son's first birthday today. Happy birthday to the joy of my life. Happy birthday our king, we love you. Omwana wa Karoka sita mpaka nakati basho media endoza abasinga bagamba nti mwana Fefe Busi ate Karoka sita yabana gamba nti omwana si wa Fefe Busi jukira omwana ono basoka kubanga bagamba nti wani wa Edikins wenzo ngati ne Karoka sita ne si mukazi ali awatidde awamu atabala buli wamu left right center kyovola abasinga bali confused ne kyovola omwana bamugaba buli side yamugaba ke wa Kenzo yamugaba ko ewani wa Fefe Busi kwegamba buli wamu bamugaba nenga bunnanke omwana wezizo omwaka mulambo onako lwaliro ye birthday yawe sokedera gye bakoze eki gye bakoledde omwana waabwe bagita faali TV mwasuze mutya mwena muli mutya omwana wa Karoka sita ayogeza obwama ayogeza ba social media endozi obwama nga bagamba niyo omwana ono wani wa Kenzo wa Fefe Busi Karoka sita kubana abantu bonna bagamba nti batata b'omwana yagamba nti kuli taata w'omwana n'omu nenga ate babalabanga bemola ne Edikenzo ate yasinga nnyo nti okwemula yasinga kwemulanga na Edikenzo newankubadde abasinga bagamba ne Fefe Busi ayinza okubeera taata waani ayinza okubeera taata w'omwana ono nenga munnange leero bakuzza amazaalibwa g'omwana waabwe agasokedde ddala olw'ensonga nti omwana awezezza omwaka mulamba bagita fa ADTV subscribe atonyigene kade mbagala nnyo eyo ng'avudde ngezako side zeno ewa Teddy Bugingo mbagala kubanga bamuteeka bintu bino ebya kulumba Pastor Rosias Bugingo mukazi watu yesirikidde bagala kumuteeka mu nsonga zino eno fa ADTV subscribe atonyigene kade video jimpeleka like esanza moli agatambatambula ku social media platform zonna okutwaliza amu omukuto gwa Twitter kussa ne social media platform zonna ezisinga Phoenix browser ezizika amawuli agatambatambula mbalaga Teddy Bugingo yayagala okutta Pastor Bugingo wuno ensonga za ttaka ndowooza muwulira era abasinga mbalabe nga bakalambidde bagamba nti Pastor Teddy Bugingo yandeba nti agatibwa kwabo ba prime suspect kubanga polisi atasidde okubanga enoonyeza kwabo bebayinza okuba nga bakola ki bayinza okuba nga basookerako abasinga bavudde nga bagamba nti ne Pastor Teddy yandibadde omu ku abakola ki beba addinga ku listi oba bebagatta ku listi eyaba prime suspect kugamba bebalumiriza bannambeemu bebasongamu olunwe bannambeemu nsonga za ttaka naye ndabanga ekizibu ogamba nti Pastor Teddy alina kyamanyi kuba nabalumbi Pastor Rosias Bugingo nga yabajjeewa yabangisiza ba assassini amanyi abasinga omugambo gutandikawo gutyo ku social media ebisasinga ebintu bino oluusi biyinza okuviirako omuntu okubanga batanishinga erinnya lye oba okutanishinga reputation ye ekitiibwa kyo kukisaanyaawo ugambye mukazi watu ku social media bamutaddeko nnyaka ki bamutaddeko akazito mukazi watu yabadde atanse okubanga yakola ki yenyirira mukazi watu abadde atanse okubanga anyirira kubanga yafiire wa Pastor Rosias Bugingo alina mukazi watu yafeedinga olw'empisa yamuyisangamu
nga bakyali bonna naye akanyiriro kabadde kakomawo mpola. Kati ate bano bagala kubanga bakasanya nkugambe ekiri ku social media mukazi watu kye bamukola kikambwe byatandise ng'ebyokusaaga naye bigenda bikula. Bagala bamugatte ku listi eyabo ba prime suspect. Poliisi tenaba kubanga efulumya abamu kwabo beyakutte ba prime suspect abagenda kubanga akola kibayambako ku nsonga eno ey'okuba Pastor Bugingo Amasasi bwe yalumbiddwa ku lunaku olwokubiri ekiro ku ssaawa zabadde nga 5 ng'adde mu maka ge ebitundu by'Namayumba. Ono jjukira yabadde ndowooza akyalina muŋŋoona nga agenda Nansana. Jjukira Namayumba ndowooza oyitako Oyima Road, oyitamba ebitundu Nansana, oyitamba ebitundu bingi nje Nansana wamala bw'ebityo bityo abali Nansana ndowooza mubitegeera byonna. Okwata Oyima Road yabadde akyalina muŋŋoona ku bbawala kati ndowooza abadde asaze eppanya alyoka agwe ku maini we yalumbiddwa Pastor Aloysius Bugingo. Naye nga embeera gy'alimu si eri awo nti mbi, embeera si mbi, just driver yaluguddemu musajja watu, driver yakafiiriddemu, yabadde tayinza kuwona olw'ensonga nti amasasi ge bamukubye gabadde mangi. Pastor Teddy Bugingo bagala bimunyigiza bagamba nti nsonga za ttaka. Jjukira akooti kugamba ensonga zino ez'ebintu bino Pastor Teddy yali bali bagenze mu kooti nga baagala tiko naye bakole ki bamuweeko omutemwa. Abasinga bagamba nti oboolyawo ebintu bino biyinza okuba bye byavuddeko obuzibu nti Pastor Teddy yakoze nti yahayalinze ba asasini Omanyi amawanga agasinga gabamu abantu bwe bati nga babahayalinga ne babapangisa nga babaamu nga babapangisa nti genda onkubira oli. Abasinga gamba nti Pastor Teddy yaba yalinze naye nze ndabanga ekizibu newakubadde ettaka ayinza okuba nga alyetaaga naye ndabanga ekizibu okutuka okuhayalinga ba asasini. Naye nga bambi mukazi watu bamutaddeko akazito ku social media. Mbagita Faadi TV subscribe ate onyige ne kale. Mbagala nnyo mwena. Stay on YouTube platform. Bere bulungi mwera.